Kubanga nze ndaba omuntu nga Alien Skin. Alien Skin ateekwa okuba yasoma akatabo ka Bobi Wine. Nayagala abeeko y'engeri gy'akakyusaamuko peegi ezimu. Naye just kyennina peegi ezo azigenderezengamu kubanga biri byali bya reality tebyali mu firimu. Mbalaba bakwata kali nabali bakutta obusaale mbalaba beekyanga naye bali abantu baddala byali bya ddala. True story, they are bad men for life. Nti omusajja omulaba nga president naye ng'oyo is bad man from Kamwocha. Bya ddala era ne muwulyako ng'amulumba nga n'Alien Skin mumanyi era mbalaba naye nga neka singa ono amanyi omuntu gw'atandikiriza mpozi ng'oyalumba naye ka nawudde yalumbye Kamiri. Kamiri tafuuka nga president. Yalumbye Kamiri. Kamiri agezaako kuba meeya n'atabigendamu n'abivaamu. Munange sijja muyita mutabani sijja muyita ki kubanga wakabi. Wakabi ali ku chaati alina bafolowa alina abantu naye ngaawo alinga akwata mu Leopard something nga president we yagamba. Mubuulire nkubuulira bya ddala mwana. True story. Bro anyigiriza amapesa amamyufu bro gutandika okugendeza kati interview kati ntandika Kamiri simumanyi nga mumumanyi kubanga ntandika okwegendereza interview ye one by one engeri gyayogeramu nati nemmanya biralamu muganda wange taatawo omwana wange alina amalibu tolowooza nti tasobola kulya nnyama. Ayinza ogifumba nejja nnyo n'anuuna nnuune nga bwagimira. So bro oyo gwe Kamiri omumanyi eri template ya ddala si byakudda wano kwakitinga. Olaba Palaso gwe atasobola. Palaso kyeyakola tewakiraba. Nakiraba. Kati ali ku elder of the elders. Nkubuulira bya ddala. Ali kukiira. Firimu y'amasasi nti bali bonna tasobola namukwatako. Ate era oyo ayogere byayogera. Kubanga byonna bijja omutuukako tebijja tasobola kukola kiri obvious nti kakati tasobola kukola kiri obvious. Naye nga kyabamanya gyakoma okwasama bwe tukuyita mu Luganda kubanga okwogera ebintu ku muntu n'abikwatamu bakuyita kwasama kubanga ebigambo oli aba tabiwulira alaba bulabya sinti nvuma kubanga bajja birabako. Kati mu abakulu mu abalina okugamba mukwano sina kyenjogera kye mutagenda laba. Watch the space. Bamuyita Hemilio. Hemilio. Miri kwesi. Minange tuleme kwefuula. So generation ene genda empola. Egenda empola. Olaba ebyo bayita eggaali ebyo. Mwazirina. Waliwo abantu nedda. Nze nsobola okuba nga ntambula bw'omu naye ngate security jenina gyotalaba. Kakati bali eggaali yabwe yakulaga mukwano. Kati Kamiri aswana kulinnya nnyonyi bulungi ensi yonna nemulaba ng'agalinnya ennyonyi agenze mu America n'okufuna obuzibu bw'otalabanga ng'alina mu America ali mu kunywa kacaayi. Tasobola kukola biri obvious. Mukwana wange oyo number 1 001 kati saka omwana oyo saka birabigezo naye nga mugambye anoonye omusajja oyo boogere anoonye Kamiri ng'obudde bukyali. Muganda wange abo simanyi bakabadiya bani bonna baali nabo bakabi nze bajja kunsobola ayogera bino kubanga nze
naye gwe njogerako mumanyi ate nze asobodde okwogera balala tebasobola mumwogerako bwe bati nkugambye elda namuwudde ngagamba nti musajja simanyi omukadde sibayagula kine ngamba ono tamanyi nti eriiso lyomukadde mukulu waddugala wewalaba nekuba naye kyeyesimbamu akimanyi oba malala gakivuba generation ndala muko okay ffe tuli ba spectators omanyi generation eno bagita bata jenzi ejenzi bino mbu birala bitambulira ku kamera biri ebyemwe mwakolanga byali bya muzikiza gwe mbu bino birala epalaso tebamukwata kamera kufaananyi twakalaba ekyo kyabaawo kale ate kamiliyoni nebiba generation yamwe ya kamera teri kamera ejjamukwata kifaananyi kamera anti ye tasobola kujja tasobola eri filimu ya science fiction oyo nawe olaba rendi ate nga ali mu green ngubulidde era buli akimanyi tewerijjanga Bobi Wine yafuuka ki principal muveeko naye nga abantu bali aba Bebe Cool yetatuukanga mu bwa badman nga bwabo ye Bebe Cool ekyasaalekana nnyo biki ate ye alina obudde nti akusiba najja ne mu kooti n'abeerawo najja mu mikooti emirundi gyonna nti ali vibrant ani atalina budde bali bo ba badman tebalina budde bo tebabina bo impact is impact and to the full effect nkubulidde gwelindako oyajja kulaba ebitandiko mutukako nga namusajja aliwo akanywa kacyayi nga taliwo ate amakinga sure kola olunaku lwe bikutukako apositinga ng'ali mu kacyayi anywa ng'alina ensi gyali oba sekiruzi oba wa ng'eno olimu gwe abasajja bano ababiri balalamu Bobi Wine Chameleone balalamu si balalamu balala nnyo lwakuba oli Katonda yayamba n'amuteeminga n'abako gye bamuteeka bali bajja kulwana singa kati omukuliko yatta munne naye omu yalina gye yalaga naye ono yasigalawo yakula elder kakati oba oyagala okudisrespectinga elder oba elder nga Kameli abwagala nnyo kola ekintu kyonna kimukole. Don't play with legacy. His legacy. Ero yo guy agenda kupeyinga. Oba atya unewana je obusalo nabukanikira nalaga obusale atakasala nakakubani. Agenda tandiko peyinga. Bola. Muganda wange abantu bamanyi abambi bali genius. Nenga Chameleone Bobi Wine are one of the most genius people. Benalinda byeko chovola omuja yingira mu politics ba politician ate ne batya nnyo naye nga ate ffe twali tumanyi nti bali bwatyo mwe mummanyi tubamanyi aggressive kyayagala bakyagala tumumanyi bulungi tetwewuunya talina kyeyakola nze noluyimba ne Bobi Wine naluyimba dda naye ngera tuyimba nti no nga tugamba omukazi nti bajja kubeera mu presidential suit biki Balita don't say no. Otola muri lyrics yetuma da president da emyaka mingi nnyo. So balalamu abasajja abo obagwe ku muntu aveka mocha nga talina wadde akasaale wadde mundu najja naye simba mu president Museveni gwe twasomanga nako mu bitabo ne president Museveni namuwa ekirabo nga ndi mu P4 Mengo primary najja nga natugabira loole nze yali prefect nali prefect nze yakwata ekirabo muwa kati nagenda okulaba nga kyali wange gombera naye buli naku amweyimbye nengamba kyali wange abadde ki naye kyali wange ngenda okulaba nga engebirege bekusaka ngenda okulaba nga ali serious temugamba kubamwe mumumanyi omusajja twakula tusoma the president of Uganda is who Museveni naye kenyini yabisomanga mu primary yatuuka time nagamba kati Daruli yagwagwa olimanyi manyi takes degree of madness okusobola okukola ebintu ebimu ebiri extraordinary
naye kati eddalu lyanjawulo kati eddalu bakamiliyoni lyebyagwe oyo munanga ali ne skin wakabi nnyo ate ndi impressed nti naye babeera balowooza nti oba takyalina buyimba akuba buyimba bwe ne bujja ne bukola ki bwaweddeko tasobola kuggwako generation ye mwagira alina naye ekyenjawulo kyalina and let me tell you there's what they call anointment ne Bible egamba don't touch my anointed naye anointment eyo erina degree nti ono ali mu degree of anointing waliwo yasooka baleka mu anointment eyo egenda ekula alina skin is also anointed but naye kyokola bakola byakola era nabyo byanjawulo era byakabiina babigoberera naye amafuta gawukanamu kyokola wabeerayo benzi nabeerayo toyota nabeerayo Mitsubishi zonna mmotoka generation enegenda empola kyotegeeza naye esobola okuzaalayo nga bali abalala naye bano tebanatuuka ku levo y'abali be beerijjako ate balina okusooka okuwuliriza balina obbagoberera okusoma obutabo bwabwe bulungi naye kati ono alinako peegi nga 4 ku katabo ke bayita Joseph nga ka peegi 10 kakati peegi ezennya zayagala okukozesa okulumba nannyini katabo ebigambo byange tunjagala omwaka nga wayise omwaka gumu tuddemu tutuule ojja kumbuulira ebijja okubaawo naye n'abasiriivu bagambanga omusajja yangamba ebigambo bino kyagayagayo because gwe obaddewo mu system ozimanyi nga bwezirwandingabakabi bajja balwandinga naye akatabo bali ke baasoma kalala nnyo ono tanasomako peegi yabbamu peegi nga 4 zeyaliko okwekalakaasa yekalakaasa naye munange bijja kukyukamu kati banaye ndowooza kamiliyoni byayinza okukola oyo batamukutte nakwe so Bataka underground bagamba ate gye watandikira nze ndi rapa nze by then nga nze Chaga Boy MC oba Chaga Mutaka Chaga Boy MC era bamanyi Chaga Boy MC bamumanyi abo barapa abali legendary nga ba Myth ba Navio abo Chaga Boy MC bamumanyi nadala Navio yanewunya nnyo engeri ginayingire ginakubasama era bunansanga ngamba but you man Chaga Boy Bataka wali ne Babaluku eyo Babaluku join us joined after kali Babaluku nze bali ba mentor baffe before ngani mu group bagita extra grim eyo twagitandika nga twakamala P7 otegera ne mukalo gwa Michael Chris mwalimu omulala bamwita Baseka Richard Martini waliwo omulala bamwita Isaac Murasta bamwita omwana Isaac mwimbi we Germany Michael Chris pastor we Bungereza yayimazina ennaku ne ba radio kati eyo extra grim twagitandika kubanga twali ba church boys then we were church boys from childhood naye wana history muwanvu kale ne ba Michael Chris ate ne mu church ate nze yabatwalayo ba Michael kwa Michael Chris otuche yalinga erinnya ekyemwa nange nze kyemwa erinnya lyange eddala kakati Michael Chris oyo twayagala nnyo nga tusoma Mengo primary kati ng'olumu tudda ffenne waka kati nze ne batuuka family ne ntwala mu church family yange nga nenteeka mu cathedral nyimbe kati mukwano gwange gwasiba naye kati nga agenda yekka kati ate nange nkola lyaso za church twazikolanga lwaggulo from school kati ne muleeta Michael Chris yalina mu Protestant yali mu Katoliki naye nayimba mu cathedral y'aba Protestant ne muleeta just olw'okudda ffenne waki ewaka ne tuyimba ate ne tufuuka bakabinyo ne mu church kati Big Papa ajja atya mu music ajja ne baani atandika atya Big Papa era mbadde nkujjira
kati wentandika mu church eyo ne chali wanga wabo ngayemba kunyonyedde ne Benon Mugumbya tiyali nafe mu cathedral naye yasomanga ne Michael Chris Endejje awo nga tugenze mu secondary kati Michael Chris yali teacher wa Benon kakati nga Benon mu holiday alina okujja ne bamwanjula mu crew kubanga fena twalinga masomero ganjawulo mu primary wano twajja wano fena extra group yona yali eva Mengo primary kati Benon ate ye extra group yajingiramu because yasoma ne Michael mu secondary Michael wage tutingira secondary nagenda katika mu Michael nagenda Endejje Isaac nagenda na Miryango ne Baseka otegeddawo nga mu primary mu nkola kimusasika naye nga tumeetinga mu holidays kati nga tumeetinga mu holidays okuyita Michael nga ajja ne Benon nga student we gwakola ki wasomesa mfuna Michael Chris oyo yali teacher wa Benon mukwano fefena tuliba nange ndi teacher wa Benon katikati mukwano we tutandika extra grim tuyimba kali nze ne Michael Chris tufuna emikwano waliwo gubaita NTO sele bamuyitanga Newton kani Newton yoyo he was a very handsome man nga barapa nga bayimba ne gubaita Babaluku sele bamuyitanga Cyrus yali Cyrus kati Babaluku oyo naye nga fe tubego manze ne Michael Chris nga babeera smart babeera bambadde nga tezirike nene zisinika nga twagala nnyo okubeera America zisifira kati nga Babaluku oyo wa today gwe bayitanga Cyrus balina group bagita Jammed Edition bagitanga Jammed Edition nga mulimu oyo Babaluku oyo Newton NTO mwalimu oba nomula bamuyitanga Michael I don't know abalakyabajuka bungi kubanga those are very many years ago nga babeera ku church ekibuye oba bagita prayer palace church eri opposite ki police awe waba Babaluku babazalawo ani Babaluku mwana wa pastor Balabye kuba eyo church yali ya pastor Balabye kuba era nga Babaluku we tujja okubalabako naye nga ffe tutindiga ngendo tuva Menge eyo ne Michael nenga tulina nga tubatya bamanya oluzungu oyo Babaluku era yali yava Bulaaya eyo oba America yali era ne kululi yali mwebyo ebiseera yali kagenda nga mwana yali yagirinyadda endege nnyo dda kubanga n'ebyo ebiseera ebyo era yali yava Bulaaya era nga bategera ba Uptown Boys Babaluku netugira ki Jammed Edition nebibyawo naddayo Bulaaya kati tutandika Bataka underground cut the story short tujja biwandika mu katabo era nja kakola naawe kati Babaluku addayo Bulaaya tutandika Bataka underground awo tuvudde mu extra grim sijja kunyonyola byaliwo it was an R&B group raising a Benon bani bonna byonna kakati nze nina ekitone Katonda kyeyampa ndi versatile I'm a rapper, I'm a ragamuffin, I'm a old style okitegedde everything buli kiyitibwa ku music so kati walinga weyita Chagaboy wali nali Chagaboy MC Chagaboy mu rap ngera abamu nga bamita Chagamutaka erinnya Bataka underground oliraba Bataka yatandikira ku Sabrinas Sabrinas omanyi wa mzee Hope Mukasa ne deviate that era nti twajjanga ba individual rappers biseera byo nali rapper nga nimba luga flow gwe bamuyite ennaku zino nga ba Crazy Native ne Momo nga be ba underground neliliko G mumanyi kati mu kuyimba okwo Crazy Native oyo ye muganda w'aba Vampos gwe bayita Saba today muganda w'aba Morris oyo naye nga alina ekitone ekyokugatta abantu kati ye nga walaba nga ayagala nnyo hip hop yewe yalaba nga tukuba n'atugattagatta ne tukola group ki gye bayita Bataka serebo waliwo ba Sylvester Abrams nga balina group
Nevi Boy yaliwo ngali solo kwegattamu eyo Bataka ne tujifula Bataka underground. Olwogera mwaka ki? Bataka yali yanze la Rat MC. La Rat. Yali wakabinyonga naye akuba luga flow. Nange nga ndi wa luga flow. Momo MC yafa. Mwalimu Brand Shillings oyo mwalimu Kibuga. Brand Shillings. Brand Shillings. Mwalimu gondi Lyrical G. Wali era chali rapper. Bangamba ne Katsi yayitangawo ku Deviate. Katsi yali MC wa Deviate. Katsi chemwewunyako oba yeyubula. Acha naye maliba manyi. Big Baba. Katsi yali MC waffe. Ku Deviate. Si Moshi. Bagale Moshi. Moshi naye bombi ate bombi balina akatiba keka mubo bamira kakerenda ki. Moshi yali MC. Naye ate Katsi yasooka Moshi mu bwa MC. Ku Deviate. Moshi Moshi yaliraga mafini nga muyimbi nga freestylist mulungi nezula mu kitone ky'okuba owa MC nga toba MC badipana kubanga ffe twayimba nga rap oyo fa Bataka nga lumu transport abula ng'olina okujja ng'oyiyizayo lyrics ezinakufuuyisa sente bwe batakufuwa oba ojja tambuza bigere kati obeereka nga oba munayimba ku Lwokutaano ngogamba bigambo kibi ngendo okukozesa leero banfuweyo otegeza ku Deviate waliwo nga abamanyi be babeerawo bro era abona abakabi babeeranga ku Deviate generation biserebe tebaali bakabi naye bonna boolaba abo bayitawo nga Bobby Wine MC Katsi walingawo omulala bamuyitanga bannaye bana balabawula bamuyita Colini naye mwana big up MC Katsi MC Katsi balina omuwa ebintu bingi yetaga respect boy era mulabanga bamuzala wazalwa nanyiga to omanyi mwana emyaka gyaffe tufuna entondo Katsi yetaga zalawo man soka n'otunuuliramu Katsi banaye bamuleke Katsi bamuleke Katsi yavaamu baani abo ba Esco baani bona abo bona bali mu katiba ke naye alina muganda we bamwita Isaac MC Isaac muganda wa Katsi Isaac mumanyi kitegeza ali munotisiza Katsi kati alina muganda omulala muyimbi walaga bamwitani Nati Cliff muganda wa Katsi nemuna abantu abo balugana naye wano tebalaga era balinga olaba ba Vampos ne basabasaba ba Morris Syria kizibu basanga nti baluganda bapoyawo vampino olaga mafini obulamu bwe bulala naye nga Katsi oyo omulaba nze kati nali mu senior 5 senior 6 the same year with Katsi nalina girlfriend nga bamuyita Fatso nga mukwano gwa Katsi gwene Katsi mwali mu class emu nali mu senior 5 senior 6 ne Katsi nga gyalimu kyovula newunya Katsi akikola atya naye big papa Katsi mumuwa ekitiibwa era wanyiiga abanyize ng'omusajja omukulu era abanyonyola ebintu naye ng'abantu abantu balina bo baagala okweteka mu myaka gye naye abanyize ng'omuntu omukulu kati ffe bakulu banne tuba tutegeera obusungu obwo but he has been a good man Katsi anakyalinze talent Katsi ayagaliza Katsi afaanaganamuko nga nze tulinamu tukwataga element eyagalizaawo no kakati nze mumanyi bano abayimbi be muŋŋamba bano baani naye nina ne bensanga eyo embaale nga wabakwatako nga ate naneerabira nze balina bajja ne baŋŋamba wa yonna olova wenkulaba ng'oli wakabe sisobola butakubuulira nti kola booti ne booti alright tulina big papa kyagayagayo era nga tunyumyanyumya muntu kunyumye ku mboozi enkadde bagamba nti Shanks Vivid yali wakabi
tubulire who is Shanks Vivid abantu tubawe bimuli byabwe katika nkunyonyole Shanks Vivid fe nga tutandika okuyimba mu group erije ngwambeje twasooka mu bagita Extra Grim tutandika okuyimba awo mu Extra Grim secondary time senior 1 senior 2 wali boirayo show je balanga egina kwera ku Sheraton Ballroom erika bayimbe babaita ba Young Vibration I mean no Young Vibration babaita bagundi Simon Kalema group bajitanga batya ba Simon Kalema bodida Simon Kalema wali bali mu Ebons Perfect Generation perfect. Balanga show egenda kubeera wa ku Sheraton kati nafe tuyimbe eno tulinga musini yatwawo tukola akawala za kapera biki tugamba naye sina tusina siri naye tukoze tukuyimba ku sheyo tujjukira ntwasomako n'omusajja bamuyita James Kabwijamu kati gwe bayita Shanks Junior Shanks Junior twali twasoma naye Mengo kakati twalinamu omugezigezi mu group ya Fexo gwe bamuyitanga Isaac gwe ngambe mulasta nyimbi we Germany kati ngagamba tungenda munoonya kubanga ngenda kunoonya Shanks oyo Shanks nga tomalaga mutuukako mama negwe Shanks omumanyi nga tatuukikako kubanga era Isaac ekyamutuusa ku Shanks Isaac ayinanga basista bali very beautiful nga Shanks abeegomba kati ngeyo yerinki yokka Isaac abamuko okutuuka ku Shanks netugamba netufuna ne James tumutuuseko tutya Isaac nga asoki kwasagana nafuna James nakola kina akyalebwa era Isaac yatukwata natwale wa Shanks tuyimbemu ne muganda wange twatuke wa Shanks yali abeereyo kabowa wansi umanyinga mweta mukona wali nga muli amalobozi gabayimbi gali eyo nga bayimbanga byetuzo okuyimba nenga tebo babiyimba nnyo nga bayimbanga ba boys to men bayimba za kapera daruru turu tikone tutumera mumutiamu abono nga be bayita ba all in one ye kukuli wale muri deko kukuli mumanyi ye kukuli je ne chizo chizo yaberanga ne bebe nomula bamuyita Kenny Wanda ngabakuba abasajja balinga bayi nde nentirawo nenga Michael mugumu nga Michael ngatati abititi Michael era Michael yalina mu character fanagana yo mugenzi Moze nga twenza mugamba nti wali amusobola okay eya nagamba wa utawe tulomba nemugende wa Shanks tumwe wa Shanks netonyonyolako ne batu gundi wa Shanks wali ono mulangira Ndausi yali abeera ne Shanks ebiseera ebyo tusaba abasajja bayimbye wali kati batugambe tuzze tusabe twagayimba mukosheyo batugambe tubayimbiremu tukubye kalinze kyenakola engaije ndi fast nakuba bukubira hapo nagamba bali abasajja sande bakuba amalobozi sijambeta ntala gambina mu rap Michael Chris atani kanani kanze neningira rap no wera rap basanyuse awo batuwadde akadomola k'obuugi akawunga ka muwogo ne posta tusimbe posta mugere mutimbe ekibuga twatimba okuva ku Stella najja Nankumbi paka ku sawa ya Queen ne batusuubiza ogenda mu lyaso zabeeranga mu club Angenoi by then we bagiyitanga banene twetegeka gena mwanje no tumaze timba posta twatimba posta okukirira ezo ngudo sawa ya Queen awo katwe twatambula ebigere nze Michael Martini tusoka tukola mukoli yaso nga basaya twabawudde bakuba nnyo tulina okwetegeka omugaga abagambi omugaga Shanks abagambi big boss ngene mutimbe twagobera neyo lerwe twayite ekibuyawo netambulira ku lerwe eyo lerwe yegguka eringa ngeyera okitegede twalinyirawo mu ndeeba kibuye ndujja nga tutambulira okwo paka awo nga wali junction ya edda kwanje nwa lero wesalira mwawo utwajivirako netudali kulanda about netwambuka awo okuyingirayo mu anje nwango wali bakirizi
Lyaso nga zamananga za misana bro naye nga ku mulyango kuliko obukwakulizo abasajja bali ako bakamwe nitwanga munafe batusabe bati tudde manejuka twali simu tosakubira wa ani kali munaye mukutumya atumya okungi wafutukayo omusajja Ken Wanda ndoza babala bamu yali omuvumu okujja okwogera naffe Ken Wanda navaayo natugenda mukona faawo natukiza okuyingira netuyingira mu lyaso naye ngoloza tulinawo ku kasiloti akakola lyaso tewali nga abantu bakola lyaso twasangamu omwo abayimbi ba Prim and Proper obamanyi Brenda Zobo bana netusangamu Roger Mugisha mutegedde oyo tusangamu babayita ba Raga Boys be bali bani Raga Boys bavanga nsambya mulimu muganda wa Grace na Kimera gubayita Juju Juju bagayi nga bayimba abantu nga bayimba muganda nga abantu bakoze lyaso tugenda okulya banaye nga tetuna bituyinza yimbira wali fena nga tunyogoze n'engeri gye bafaanana n'obuwoowo nga biralamu okitegedde bakutte kodesi microphone nga kodesi yeewuunyisa ezishuwa ezo kyala ne Michael Crescent yali yeegumyagumyanga before era wali yatyamu nga Shanks class ali bamu alina butawulo kuno biki lyaso zikwajja tulina tune kyemufulo wakabi bundu bundu nga tanagiyimba okimanyi teyalina tune yalinga kuba freestyle naye nga yatubamba Shanks yalina tune on champ everything one upon pass body nga raga twakamumanya jasinga owulira toni sounding amunga ya Shabaram sijuki atu kusema tuyana disk mani owulira Shaba owulira bachaka demos and players no owulira nga akubye munga chaka demos kwegama nga tetubiwulira ebigambo nenga toza byebyo Shanks nga tana tune nenga wakabi ngere bivulu bijjuza lugogo olabe ne lugogo eno jiba kubira ebikonde endo stadium shoza Shanks mazaberanga nimujula muti era nga abeereyo mu dress room eyo jiba eyo nga jali bamukola zi massage biki Shanks yaberanga yakabi kubanga waberanga yeyo mapirawu biki ebyendi ebyabayimbi baka stage nga yali wa amaanyi blood byenkugamba true story tulyawo mu lyaso tulemyeri lyaso abantu bakoze lyaso bakabi nnyo tebatuwayo siro tobudde buzibye era Ken Wanda nadde akomawo natunyonyola nagamba kiyinza okuba tekisobose leero biki naye temugwa mu maanyi naye nfe nga bagamba obutagwa mu maanyi n'amaanyi gatuwedde mudda kubanga nga wabulayo ennaku lyaso alinga yagwonezidde nga show nga olaba Friday naye Michael nga wafata ate netuddayo waka wa Shanks nitugamba lyaso yaganye kati tumukere waka eje batuweredde ebyokutimba poster tuddayo eri yennyini twasanga mulangira Ndawusi nsana ku macha natunyonyola mulangira Ndawusi ngali charming nyonyonyo natuyiza n'akayimba Ndawusi kwanga futatimba byanbi mwana biwamvu nja biwandika mu katabo kange omulanguzi kyenjuke mulanguzi Ndawusi atuyiza nga tubakola she put his cuts on a me yaone atuyiza akayimba netu niye natwagala nga tuli batoto nnyo nga laba betweyimbamu tetubisobola awo nga Milikwesi sinamumanya ngali maganjo simanyi gye yali kubanga awo twali bato naye yaleka ali ku ssomero samuweya awo tugenda tuuka ate mu lugero lwa Milikwesi kyova yasakuzi nze oniba netaga mwezi mulamba kunyumiza engero kati bulya gyendi ndi wala nnyo wena tuukira mu Milikwesi so bigaana batuwaddeyo eka Ndawusi atuwulidde amazima bagenda tuwa buwi tiketi tetugenda yimba yeyo Ndawusi yakuwulirangawo sibiri yakubuzaabuza byaba Ken Wanda era tiketi tebazituwa ne batugamba twambale engoye ennungi tujje ku show
era kushotwa ajja ne Junior Shanks nga yafuatira wali Shanks monitor katika nkuleke kyewunyisa okimanyi show za Shanks baja yajjuzanga ne bajawulamu abantu bajjulamu ne babagamba balamuli bweru ne mulinda bali ne bavaayo ne bayitira mu mulyango omulala ne muyingira section endala. Shanks oyo Shanks VVD walinga ubounsanga munene bwati bamwitango ba Kajoreski. That's the name I remember. Wow. Inatusindika fetwali mu session ya kubiri yasoka twalemererwa nenga Junior Shanks Junior Shanks muganda wa Shanks naye kenyini otuyingiza nga kizibu yabona kyokanga ezo muganda wa Shanks twatimbye ne poster yatuyingiza mu Shanks nga akuba sessions bajawulamu ne babawulamu nga mulinde wabwe session eyokubiri bano baveyo mujje mulabe tuba tutudde bwe tuti tugenda okulaba Sematimba oyo naye nga muyimbi nga imbanga Michael Jackson nga mbadeka glove Peter Sematimba tubaduli awo baragadi be batukuba ekivulu ragadi bajja nairini na mubiri oyo ne Mese owamalula nga beba homies bayimba abo nga bayimba bikwatagana ne bitwagala kubanga bayimba Peter Sematimba avudde kayimba bya Michael Jackson yakubye kubezi baka slide nga kati tebitukolera bulungi mawulire nga wakabiye nga bamulekanira ono wa process ne kakati fa bali uptown wa process homeboys nga fe tuliba tomunga tulina bitwagala bilala era balagadi bajjaawo bakayimba kali kagenda omukwano ragadi oyo kubanga namala ate nange nenyimba nenfuka mukwano gwe nentuka ku level nga tusobola okunyumya nenjaga anzijukizemu akayimba ako jangu eno tuzine takyabuyimba buyimba alabeka tyaburecordinga na burecordinga naye bwatukuba mu kivulu ragadi oyo yali atusse mu kivulu ekyo nga bwakabiri kati olonga ba artists ababambye already Shanks ya superstar sina kunyumiza Shanks wajja baragadi abo bayimbye abo bonna benkuba Sematimba abani abo Baraga Boys ba Primani Pop abo bonna byakabiba shadow nga rapa nga labika ye navyo webiseera ebyo banga yalinga ku baluzungu ngena mondire ko simanyi nawe shadow na nansona na bile katebyali ngayo bakuba twali bato tikiri mali ngire kakati moment yetuuka ya Shanks bazi instrument biki yuyo atali kokwogera tone pompason mugana wange nsi ekuba endulu bazikiza amatala gonna toloza tulaba java tuba tunde ku stage ngenda okulaba akataala akabbulu kampita wano microphone yaka waliwo tudwa ne bubuka nga babawonse babukola gwe nkunyumiza Shanks yali wamaanyi abaliwo babimanyi naye enseno oyinza oba ogwa oba okuze nga oyinza okwewuunya abawagizi bo gye baalaga kubanga kakati neewuunya abantu abo ababuukanga ku Shanks nga bamutega mu kkubo n'ebimuli ng'aveewuwe waliwo ne weyakolanga ku radio capital program oluvuvuma obwala bwa buteezo ku gate ne Shanks bro twagendanga ku show za Shanks nga backs abantu tebamanyi kweyisanga basita bakakati bamaanyi naye tebamanyi bwa star Shanks yabange baka stage nga wali abakazi abalungi abamunyiganyiga muno nga yesibe tanayambala naye nga show atanseda yesibe nattawe yuke lugogo wali ebina bino nabire mabega wali amasefuja g'omucere muyimbi enajja wali omucere nyama biki singa yajoga nnyo ngali wali gwe byenkunyumiza true story Shanks yali wa bulijjo bana era nze guy more respect kubanga yatuwa platform ko show kushata ntitwasobola kuyimba naye as time went by yatuwa nenyimba netuyimba ne Isaac twali babiri olwo Michael Chris tiyasobola kuva ku somero naye twayimba ne batukuba ne mawulire timukikubi ne bagamba the two vigorous boys yali heading the two vigorous boys nayimba ne Isaac naye twayimba simanyi
kubanga naffe era twali almost freestyle kubanga twasanga muzi instrumento olina kuba vocals nenkuba rapu bwe bityo tewalingawo pattern entuufu naye ne tufulumira mu New Vision gumanyi New Vision nibateekamu obufaananyi bwange akafaananyi kange ne Isaac nga mubambye amawuli ago nagakuma wadde gamala ne gambulako naye nga n'omala okwata ku ggulire lyange eryo nagakumira emyaka forward munange njaga nnyo nenyumya oba kubanga bino ebintu obiraba people have to know that we come from far kakati gwe owudde gwe obadde otandika mu Leon Island that's what many know ate waliwo n'abalala abatandikira ku bataka niwabeerawo abatandikira ku radio niwabeerawo abatamanyi nti ate Chaga yali akozeeko ku album kubanga omulamu ogwadwese wano I'm having a show but generation eno empya bangi te balina nokuba tamanyi music wa Chaga naye nga ate music wa Chaga waali gyeziri ate nga zahitinga kubanga nze sisasulangako ku tiketi yange ya Nyonyi naye nga I've been almost everywhere around the world tosasulangako sigisasulirangako and I've performed almost everywhere I've performed in the US, I've performed in Sweden several times, England, I can't count, everywhere, man. Big Papa. So, ate Sama, Menton Sama oyo, Menton Sama jena soko okwagala okunonya ku buyambi, twagenderako naye okunonya ku buyambi. Wanga Menton Sama twatulukanga ku ssomero ne tumusanga mu club bagitanga Horizon yali side yali eyo ku nkuluma eyo ku nkuluma NASA wansi kakati omanyi obuyambi twabunoonyanga buli wamu ogendako ewono ogendako kakati Menton Sama namusanga Orlando eyo kukyalo e Busega kubanga nange gye banzaala kakati nga Orlando manyiwe wali ewuwe ofuna Orlando yalina omuwala gwayagala nga neighbor waffe nga mwita Farida kati ng'Orlando ntera omulaba nga ajja okwana omuki amanyi nze ndiko muka boy bwatuma kuyita ki naye nga tamanyi nti ndiraga mafini nimwekubye kati nekolamu omulimu ngende nkyalewo omwami ono mugamba nyambe ku mubali gwange mbawulira bavuga Samuel alina levine nga bakabi Menton yali yabambadde already nga Menton sita n'empula Orlando nga basita nnyo ngendayo nasangayo nagendera Orlando nensangayo ate gwe nsinga okumatira Menton Sama Menton Sama mulaba awana nkoze ntya Orlando ali welcoming tafaayo baki nakweyo ki tunembeera awo naye nga nnoonya byomunyonyola mutandika nti kakati nengamba emboozi ngitandikireko ono Sama kale kubanga Sama nina naye gye nali namulabako ntandikiza emboozi waliwo mulasita eri ku kyalo kyaffe najja nankumbi Orlando namusangako keeyo kale nga ntandikiza emboozi nti njogereko Menton mugambe nti mukwano mugasebo gye baliko nze mbeera najja nankumi ni mukwano gwa ndi neighbor wa Rasta George bamwitanga Rasta George nalaba Menton Sama ndingatirawo emboozi osanga nze okunsembeza nabako kyanyamba kumbe nga Rasta George bayawukana bubi ne Menton Sama wotekayo George nayogera erinnya effu yatabukira nze omusajja kugamba netteeke gye nzize nayo gye ndowooza egenda okumpisaawo yalwensuulamu busuzi yantabukira ne bangoba naye nga Menton Orlando nga tabiriimu naye kati Sama nga mukambwe nnyo kumbe oli George yali yabba mukazi wa Sama nze ate ndowooza ye connection nabalaba abomu nategeera nti ono baba muganda wa Rasta eyo navaayo nenzireka ku kigere ngenda omutima kagende nga kale byonnayogedde byaki sigwe naze okulaba ngenda njogera nze kamukubo nomusajja ogulubye n'endongo boy ne bangobayo kakati mwana we come from far I know man bangobayo eyo nkyesonyiwa nze olwo otuuka ddi miliyoni
Leon saatuukayo nyinza n'okuba n'erinnya Leon nze yali mugamba tulikozesa Leon Island kati nfuuka mukwano gwa Jose Chameleone through a guy called Frank Kisegerwa nali yali nga muyimbi nga competing naye ku ssomero e Matale. That was at around S3 sina 3 kati Franka omukuba nnyo muziki nfuuka wa mukwano. Franka was in senior 4 nze nga ndi mu senior 3 nandagirira nga yambuulira omusajja gwe bayita Rwagamani Jose kwekamimpe yakubalaga kati Rwagamani Jose kwegamba Jose teyanalina mu meetinga lwa nsonga Jose tugenda okumeetinga ng'ate ayagala nnyo okumeetinga Shanks Vivid atolede nga nze nafuna ddala linki yaani ya Shanks ngenda okumeetinga Jose. Jose yali muntu mulungi nnyo oyo. Jose nga wakabi kubanga yali wakabi. Jose yali nga imba nga Buju Banton ne ba Buju Banton baali bangi. Jose yali nga agatta nga sokuimba nga Shaggy nayimba nga ne Buju Banton naye nga style ye ya Buju Banton nga esinga okumuba. Shanks ayita mwani Shanks ye yali kati atawo tuvuddemu eriri jimu ya Shanks atawo tuongeddeko ngamba munkuba ya Shanks yalinga akupa Shabaranks ne gundi ono bwenkugambe Chakademas nga ayita mu Chaka era nga reverse zakuba zabo lwakuba by then twali nyimba tetuzimanyi ibonga abasajja bakola dali search nga bazinya abikwateko naja nabitukubira nga bwe yabakwatira okay kati nga Kamili nga ayita mu Shaggy ate Chameleone those are some years after Chameleone yabeerangayo nga ayimba naye nga tumanyiganye yeah kali nze meeting Chameleone those are something like 2 years after bili ebya Shanks byenkubunyonyodde biki we meeting Chameleone nasooka ne mu meeting olusooka ne nga yagala bana nyambade galubindi nanga galubindi zonga za kabi biki nenga za kabi nemuganzi kuwadde naye unyanyo yengalaba za kabi naye kakati nze family yange isinga yali ebera mu Europe nga babimpereza December nfuna ekikeesi kali nga galubindi zeyegomba baganda bange bajja kumpereza endala nozimuwa nenzimuwa kati nene tutandikirawo mukwano ngale tumanyi na kitugenda ba kubanga Chameleone okutandika okumanya nti tugenda kuba bayimbi. Chameleone yalinga ayimba ebintu bye naye nga nyimba ebyange fukira ddala ba mukwano nnyo. Kati wano we baleetera ngo waliwo promotion Benson and Edges yaliyo basigale yabaleeta oyo Benson and Edges Jenkins yali akola Benson and Edges abimanyi gwe kakati Chameleone ayimba tuyimba ku Sabina zawa abasajja batumatira tubafata abana Kenya baba vera bide bali group ya kabinyo nga yeriko ebiseera ebyo nga jibali senga nga onoleta staff ba munsendala tubafata ku Sabina zitufuluma nabo tugenda ku KPC au kubalaza ku KPC tunyumya bikiba tunyumize Kenya biki Chameleone abakola ki abajjako enamba y'essimu bamuwa contact y'essimu Chameleone nga omanyira omuntu anabo wakabi kwegamba omuntu we waliwo features Chameleone afata Chameleone abeera n'enamba y'essimu bayagikumira bbanga bayita wakabanga Chameleone ngamba agenda Nairobi agenda era yagenda ne address walinga omusajja mukwano gwaffe bamuyitanga Adamski oba mulako mu video ya Chameleone ya Jamila omukyotalo oyo kati yafa yalinga akola mu basi bazita zimawingo Chameleone afata ya Adamski bagula ka stool Chameleone yeyo basi corridor jowulira jayimbako yeyo ni bani dogo ena basi corridor ateka ka stool nga bamuvuga paka Nairobi sitenga alumba nenga Chameleone okulumba twali ku National Theatre okwo Bebe Cool yali alumba de Kenya owulira tulaba Bebe Cool mu mawulire ga Daily Nation be jacket ya leather ya red
nga kuliko ekigambo kinene Uganda ne simanyi biki becomes simanyi hero simanyi biki Chameleone ngamba ono musobolo ono afuuka twegeyamu tugamba ono olaba ate nga tulina enamba yaffe yabali bakala mashaka babayitanga bakala mashaka yaba group bali group yajja akawuli ako Kamili yakagula nga bebe kulu ali kulisebo yefudde ekirala Kenya Kamili kwe kujikuba Nairobi kufuna ro naingira Nairobi yaita ina ro nagamba naye yo babi binagana wano ati sinafata bebewa kubanga eggulire ya Daily Nation lyali ly'amaanyi nnyo so ngo mukulu alinako page namba Toplasta mveko Toplasta yali ajibamba Nairobi Kamili yoni ajiraba Kamili akola ki alumba agende Nairobi yambula kakabanga nenzere wali najana nkumbe waliwo wanko wangao balaga tatambula bulungi awo ndi mubataka nno tukuba rapu kiko obupande nanko wanga akuba ati kalinza asiga ku bupande bwagena wandika kebigambo bwa saluni anko wangoyo naye yali songwriter yafa bamwitanga Mr Success Kamili naingira ayingira amala akomawo simanyawo bye Nairobi awo yasooka singa walumba naye namala nengenda seba I backed up Chameleone songs omala n'ogenda Nairobi yanona okay kati Chameleone alwayo nesonyiwa Kamili nga naye mukwalo gwange nnyo naye ngamba waayi amanyi nko kamuleka afate obwavu bungi nnyo okunoonya ekyokulya kizibu nnyo mbandi awo Kamili nga takomawo bangamba Kamili yabaddeko awo alina obuviri bwa brown anoonya brown head yukale twalinanga masimu naye yali amanyiwe wanko wange waliwo ensigira obupande ngamba naye agambye ajja kudda nga nninda ngamba badde afaanana ati alinga yafunyemuko kumakya bangamba alabika kiri bulungi ajja wananyirira nengamba agambye adda ddi ng'alina okudda kwolwo olweggulo teyadda naye enkeera yakomawo n'ansangawo nga olwo yagikubye n'ennyimba yakubye ennyimba abinyumiza ebyekenya nze sibimanyi abinyumiza bwe byali yakubyeyo yasooka nadda ogwasooka nga talina nga bamusibyemukko eyo nadda anoonye passport kati alina mala nadda olwo ng'alina ezo zibage ng'alina alubamu namba eri ku Discman nyimba zilimu ba Red Sun ngezimu yazimbe ne babebe nganyimba za nangamba kati nate bage ya hit nye Kenya nangamba laira nganzindoza chali wanga nteka ko butesi ngo manyi ngamona like ankubisa ngendo okubuliriza okunoonyereza twaliwo ntitubira ku internet no nga bage ya sebo hit so omusajja yabamba addayo kati addayo olwo ngenda okwentegerera nti yafuna ssente kolo yaddirayo mu nnyonyi nengamba omuntu abadde agendera wano ku zibaasi kati omuntu yagendera mu baasi kolido Kamili yalinnya nnyonyi nengamba byaddala no ka true story bino ebintu bikyuseemu mbandi awo ngadda adda n'oluyimba baluyita Mama Mia era nsanga awo kabalaza ku shero kazi awo ekyengu twasigiranga obupande bwaffe oluyimba alumpulizaamu ng'oluyimba lulina engoma gye lukuba lusindogoma nga sijuwulirangako ng'engoma eringa lingala eringa Beikali yabikola already mwendi kyova olya mu Beikali mukyagayagayo akaye Mama Mia jadda nayo aze single nga bage yakwata ddeeri angamba nyambale tugenda Nairobi tugenda mu kibuga zine sente afuisa before nze yalinga boss we ndamuwayo 10 ogenda okukola mu ecstasy simanyiwa kati awo ne binyononekeramu abazeyi bafudde biki yala nezikutandika kakati awo nga yakomawo bossman antola mu kibuga olumu yantola ngawo ku rooftop awo tuyigirira okunywa kabiya nga nywa chairman extra strong blue nyayo biri ne zinkuba ekiro kiramba chairman extra strong blue okay angambe tugende
kati omanyi sebo nga bifaayo abimanyi n'okusinga nze abeeresite nga nze nafuuka mu kyalo mbeera eri najja nankumbi naye nga ye alina Henry brother we mukulu we ng'abeera nnyo mu Kampala ng'akola ne kitaawe buki tulumbye mu chaos tufuba kitanga chaos kiri opposite garden city awo wabeerangayo Alex Ndawula nga blood wange alina akasawo nga olabako omwami olibwe katyo era Kamiri buli oyo wayambala akasawo ako anzijukiza Kamiri yabeeranga neyo bag eringa toilet bag ng'ajambala mu kiwato mu mbeera zi passport ze mubeeramu amagye abaasokolayo nga mugumu naye nga tayagala olabe mulimu mmeka naye nga teziggwamu asokola wasokola antute mu chaos tugenze twagala nno kututuuse chaos enyumye twagadde okuba kayimba kaffe tebanamutegeera wano nti wa tabu yafuuka dda tabu eri mu nsi endala tupolota Alex Ndawula ng'atuwa okutu nga tumuwa akayimba ka Mama Mia. Alex Ndawula olwawulira mu kayimba yakateerayo obwo asawo yennyini n'akateeka n'akapuulinga n'akaddamu n'akadeswanize mmadowa n'akaddamu Alex Ndawula yakakuba emirundi nga oba 6 naye kamusobera kali akayimba kaali kakustrikingirawo Mama Mia yajjirako blessing omanyi nti ejjirako ebiji nawe batomanyi tebakulima nti waliwo akuba hiti nti agimanyi kyegenda fuuka omala kubanga wazikuba akubadda n'ofuna akatiba so muli mu kirabu bagipuulinga bagizaayo omanyi wano we baba bakagikuba emirundi ng'ebiri wolabira hiti nti akabi abantu basooka ne beewuunya ne basooka basirika bwe bati n'apuulinga n'addamu wagiddamu ogwokusatu okulaba abantu batandise okumenyeka omubali ogw'ettabbwe ennyo nga bagifunye eki Alex Ndawula wagamba Capital Radio yali ina okubayo ne party Capital Party oba yali end of year party bikiwe bityo Alex Ndawula abakamiliyoni omukisa ajayimbeko kweyo party kola kwesulinga lwakuna nga kulwomukaga party yaki ya Capital kamiliyoni nga omanyi watasuula n'agirumba saagenda naye ku Sunday lwe musisinkana n'angamba kye nakoze Capital nze nga ndoozera nteekako ngenda okulaba amawulire agafuluma ku Monday nga buli ggulire lyobikula nga yalimu buli ggulire yakuba pate eyo buli omu n'atya olimba lwafuukirawo hiti mu wiiki egi munaku nga nnya Mama Mia yali hit all over kubanga nze nzijukira baatuwanga show batubuukinga n'alu waggulu naye ng'olowooza tulina ennyimba ezisobola okumalako show okimanyi ffe twagendanga eyo ggulu waabwe biki mu bbaasi kati Kamiliyoni afuuka di problem awo nnyini Kamiliyoni yatandikirawo okufuuka problem ku Mama Mia Mama Mia batandika okwagala okugula alubamu naye nga tetulina nnyimba ndala awo wakola ki wangambye tugende Kenya tukole ki tukole endala tukole onfuna awo wankwatira nemugamba ne munaye tulina okugenda wa mama wange sina yayitereka passport yange sinayo munyonyola era twavaawo ku DV8 bulungi ne tukkirira ne mutwala Bulange Mengo mama wange n'atusabira mwana those are very good moments ne mulumba they are so emotional kuba twatukasanga 12 kitundu ne tusaba paka sawa mpudde ne tutandika oziba ne tuvaawo ne tulumba tuzikuba mugopa DJ naye nga studio ekuba ennyimba ezo ng'eri mu kasenge kaita wano bwe kati ku katanda aka banku ogopa naye nga ine mu computer n'obuzindalo bubiri naye nga sound gyakuba yesingo bwakabi nali manyi Kamiliyoni nantute mu studio ngoba zino zinaleka wano gyaba hope mukasa zibava studio twayingira mu kisenge kya Gayi nga mulimu computer naye nga Gayi yategeera software gwakozesa nga amutegeera kwano katanda ka banko muno butano bulina zisepulingi obw'ebyuma kabaka 3 by something obo wingo bwesome ne tutandika okukuba engoma naye nga Gayi engoma eva mu computer ye olwo bebe kulu mumusangayo bayenga akomyewo awo salaba ku bebe nga star bibye
kale ne Chameleone ngafutse star kati ndozo banga befunyemu obutategeeragana nga tebambuusa Chameleone mubuuza ku bebe tayaga kumbulya bebe jali au nganda ba Red Sun Red Sun gagolengera bebe no manjali Chameleone au ngafutse star tanzo kufuka okufuka okwepanka enange yantabukirako sebeyo antute ku mawanga nfukidde ekizibu atya atya twagenda mu ndongo bajito bani kati nangamba lero nina budget yo ya BM naye tugenda mugenda mu ndongo 2 ndongo yazimanyezeeyo nangamba kati gwambulira oba bia yo ginywera mwene soka oba mu ndongo eddako nengamba omusajja kati nesoka nsirika mwene nga kati nagamba ye alowooza nzalaye yantabukira nengamba omusajja afusa wakabeera zana okuntabukira eno ku mawanga ndikasana tizo kabia obeera nakamu olina kanywe budget ya BM ejo ginywera mwene ndongo esooka oba eddako kati nze nagamba nze ngamba banginywere wano simanya wadda kuwafaana wate na wano yamanyi bakampe kanywerewo ate nakanywa yatabuka nenyiga nenva ne mu ndongo gitumulengera mu motoka litsa najja nansanga mu motoka nangabire essaawa sana mbudabule nangamba you know Jose is a madman nangabire essaawa yali awo black ya disco mwana kati mukomawo mukole Lion Island awo nale tunakola Lion Island tujikola Chameleone atandise okuyiga okuproducinga tumaze okubba software ogopa eyo ntuuseeyo naye bananjasama Chameleone ajja ne software olwayizo byekubira twatandika ng'obbikuba nga tebinyuma bulungi naye Chameleone alemerako n'alemeramu yajja ne software oyo nteekako nakuba bingoma nga tebinyuma bulungi tebina nabikuba nabiremerako Chameleone nebitandika okutandika onyuma after time mwana time can tell kubanga byatandika onyuma etuvoice ngawe bigana computer ya short tempered computer was kaso webigana mukawo tulikodinga byononeka era biranti ayina ensobi computer azikubye ku bisenge yeweddewo alituzeeye Kampala enkera tuguze endala akasente kala nso okujja malala akatanzo mukwata computer manyize twamenya pitirivu wizo yabimanyi abinyinga mukola bigebe ne bimubonya ne so najikuba ku kisenge yawo session neko mawo nkani tuddeyo oludolotia nga wali era nga tuli wa Dorotia mwali wa Dorotia kubanga Chameleone yajja yasoka najja manyi mboze ne buuka yasoka najja nangamba agenda ku relocating akudda wano mama mia amaze okukwata nnyonyonyonyo nangamba tunoonye ennyumba nemubuuza ennyumba nangamba aga nnyumba bitundu by'emuyengo oba kololo oba ngenda okulya ebifo byayogerera nga byamaanyi tujinoonya ennyumba tugenda okuddayo wano okumalirayo mama mia album nga tumaze okufuna bino biri mabegako byenkunyumiza kati mbali nabibuuza saamunoonyeza nnyumba nze bifo byaŋŋamba ninayo buloka kini sina gwe manyi omunoonyeza nnyumba nze manyi najja nankumbi nabikina bifo bino bbali ennyumba eyabaali yagifuna atya n'agikola ki mba ndi awera nannona nantwala mu nnyumba mansion nga yalilocatinze yazze n'omuzungu amulina ewaka nembwa ziri zi Great Dane wezetala mu lujja neŋŋamba from rags to riches nga kegamba akatuufu kenyinza okuteekawo omusajja akyusiza ekintu just flash just one ng'obulamu bukyuse yamujja Nairobi yamufunayo Nairobi nga bikyuse nga nenkata tulina awo tasooka netugula piki tubeereko ku piki wetuyombamu wandekayo gyantutte bannange mbonyabonye n'omusajja oyo
Ebbanga ly'otusigazza tulina kwagalana mwagalanyi. Tukayana eyo alowooza nti mudisrespectinga. Simanyi oba nkyamutegeera nnyo naye nga nsubira mumanyi. Kati olwo Lion Island yasooka wa? Lion Island etandikira awo wennyini emuyenga awo. Bwe mwagitandikira? Awo wetumenyera zi computer awo wetuproducing engoma wezitakola ki wezitanyuma wetuddamu akuba endala. Tukubayo engoma enyuma. Si wajita njoo karibu na mimi mama we. Utegedde. Naye tetumanyi bwe bamimasteringa. Nze nga neeyama mugamba kambitwaliwa. Ndabimpa ngena nabyo Nairobi mbize eri mu Bogopa. Babikole ki babitutuningire bulungi. Era nga nninya bbaasi eyo gy'olaba mwana. Okimanyi nalinnya bbaasi nga njinya ssaawa 10 wano netuuka Nairobi nga bukya nengenda Bogopa ne bakwata mu luyimba olwo emisana nenjiddako olweggulo nenjiddako ekiro nenkomyawo wano mutuuka ku makya ntuuka sanga 6 yatukanga sanga 6 wano gw'emisana nga ntutte njo karibu gakyobala mwana kati fene tuyomba tutya we have history, we have very many things people don't know. Nentwala netu nga batubanja ennyimba yomanyi batubanjako ku nnyimba nga mama mia afuse ennyimba waliwo omusajja bamuyita Makarebo DJ Makarebo mumanyi Makarebo oyo anti yali yayimbako ku side emu ne Kamiri. Makarebo oyo beewana nako ne Kamiri. Makarebo nga takkiriza nti Kamiri yafuuka sita nga yabanja ennyimba yawedde talina kati nga tulina kakasa era Makarebo yayamba nnyo Kamiri okukulaakulana. Era Makarebo waba awulira awo yakontributinga nnyo kulwana kwa Kamiri. Kamiri yakola nnyo nga yagala okukakasa Makarebo kubanga Makarebo yazaala wa nnyo Kamiri nga Eva mugamba Makarebo naye yali ayimba style ngefaanaganamu eya Kamiri, yali muyimbi. Kati waliwo competition nyingi nnyo ku bantu abo bayimbanga nga Buju Banton. Kyova olaba abantu abaliko erinnya Banton bangi. Waliwo Ronnie Banton, Reddy Banton, nawulira Pato Banton, waliwo ba Mosimosi, waliwo ba Black Boy ne Bebe Kulu yali Bebe Banton, ne Bebe Banton, waliwo kati Banton bali bangi abo bonna balinga bali inspired by Buju Banton. Kale mwana abantu bakabi Buju Banton ayime eyo na inspiringa n'abantu eno mu Uganda batandika n'okulwana na inspiringa ni nsimbe kazi ya inspiringa naye nga ali Jamaica kizinga kiri eyo. Ba Buju Banton bali wano blood bali bayitirivu abamu they didn't make it to success. Abamu bajjayo ne bapata ne bakola emirimu emirala. Mwalimu n'abali very talented nga ba Mosmos bali very talented bani naye omanyi mwana industry eno yali engeje yayitetasula kintu n'ekimu abamu baggwamu amaanyi enjala yatuluma nnyo nga abamu batendewalirwa lulinga lugenda talent yali ekweyimirira okulemezaamu mukwano mu ligimu yange temulimu muntu atalina talent mu ligimu yaffe. Ligimu ye military school entuufu genda ngo batunulya bona ba Kid Fox Reddy Banton. Reddy Banton si wa ligimu yaffe ali before Reddy Banton kale Reddy Banton yesooka okutwala Chameleon e London. Chameleon ogenda e London ogusooka yagenda categorizing ku show ya Reddy Banton. Reddy Banton just wakuba akola exercise nyingi takula naye nga Reddy Banton kanoonya mana ate kali before us banoonya mana awo amanya ganga matuufu Chameleon nga tannafuuka Chameleon yaliko categorizer wa Reddy Bar nenjuka Chameleon yagenda era nsanga omusajja bamuyita Abu Kawenje oyo ku Lido Beach oyo akola ku CBS
abuka wenjanjerega nti wefuula ki gwe nga wasigadde nekintu nekinnuma nga kinnumiriza ngezako ngewanda balaba ne Kamiri awo ngaakubyewo ki hiiti nga yagenze London naye nga saasobodde kuba nga talina neweyagezaako okuntwala e London show after nga maze ogendayo n'okugola Banton era banyima visa bangamba I have fake papers simanyi oba muganda wange yampa fake papers naye ate si yeye lwa nsonga naye waliwo promoter eyali atutwala Kid Fox naye yali ku regime yo Kid Fox naye nga ate ne Kid Fox ate naye namuyimbira mukko namuyimbira mukko anyambeko ku music wange Kid Fox regime yange but not by far Kid Fox ansingako omwaka nga gumuba something like that naye yali very talented Kid Fox yali very nti ate ebyo bya recordinga ebyo bitono nnyo ku talent yalina lwa nsonga yayagala adjustinge biri ebintu yali ahead of time kubanga Kid Fox yalinga ayimba nga ba Vibes Cartel bwe bayimba kati naye yabimba ebiseera ebyo nga ayimba nga batera Fabulous baani kati neno gyentunga ebyo byayimba nga ayagala agattamu lwa Afrobeat asobola okutunda okuingira mu katale ka wano Kid Fox yali Kid Fox kigundu yali akuba ate Tulumani yali wali jimu yo Tulumani wali jimu ate dda kuyaffe yaba Ronnie Banton ba Tulumani Ronnie Banton yajja ne ba Tulumani Ronnie Banton Tulumani Rabadaba ate Rabadaba ate nayo ali in between Ronnie Banton and Tulumani awo Rabadaba ali mu yaba Ready and Wizo Rabadaba bujje mwana muto ali mu yaba Ready and Wizo kati ate nzija najowana Sweet Kid nade Sweet Kid yali yakuba ale Sweet Kid ansinga koko baku legacy we could be the same age ne Sweet Kid ale yali yayimbako ne ba Chameleone mu Ecstasy ale abo nganze nali nsoma Chameleone yakolera oba MC mu Ecstasy yali MC owokubiri yakolanga naye yali Sweet Kid ate nga wona nze nali kusomero